okuwakana kw'eddiini mu mambuka ga Uganda toyinza butayogera ku Gildo Irwa ne Daudi Okelo. Bano battibwa mwaka gwa 1918 olw'eddiini era baalangirirwa ng'abajulizi mwaka gwa 2002. Paapa John Paulo owokubiri ye yabalangirira. Santo Collins Opira omutuuze we Ogomo mu disitulikiti y'e Padere y'omu ku b'eŋŋanda za Daudi Okelo. Meta pi Kristo chi manyote ene kai nen keta don karma ke kero en. Fenga abooluganda lwa Daudi Okelo twasanyuka nnyo bwe twawulira nti bamulangiridde ng'omujulizi ate si ku lwa nju yaffe kyokka wabula eggwanga lyonna. The local witch doctors. Abasawo b'ekinnansi mu kiseera ekyo baali banyiivu olw'eddiini empya. With the new religion. And Gildo comes up, said, if Daudi is going, I'm also going with him. Gildo Irwa yalemerako nti ngenda ne Daudi Okelo. Abantu ne bamugamba nti oli mwana muto n'abagamba tujja kubeera ffenna. So the two arches, the lower one is Gildo protected by Daudi, saying, okay, we'll stay together. Mu lujja luno mulimu omuti okwasibwa omusalaba era Opira atubuulidde nti abantu bangi abamu okuva mu mawanga ga Bulaaya bajja ne basaba omujulizi ono Daudi Okelo abasabire bye baagala. Abantu bangi bajja wano ku muti awasibwa omusalaba. Era amagero bingi ebyeyolekedde wano era abamu bakomawo ne bawa obujulizi ku Daudi Okelo by'abakoledde. And a number of them confessed that whenever they prayed, bangi bawa obujulizi nti buli lwe basaba abajulizi bano babawonya endwadde. Their sickness disappeared. Wano ku kyalo Ogomo mu disitulikiti y'e Padere, Daudi Okelo omu ku bajulizi ba Uganda we yazaalibwa bali mu kuzimba Eklezia okumujjuukirirako naye ng'okugizimba kwayimirira. Obuvunaanyizibwa bw'okuzimba Eklezia wano ng'ekijjukizo kya Daudi Okelo buli ku bakristu. Ssente ze twekuŋŋaanyaamu ntono nnyo. Mu wiiki tuyinza okukuŋŋaanya 3,000 oba 4,000. Ssente zino tezisobola kuzimba Eklezia. The people of Gildo are asking for a big church. Ab'eŋŋanda za Gildo Irwa baagala kubazimbira Eklezia. Tukyanoonya ssente. Ebisigalira bya Daudi Okelo tebinnaleetebwa wano. Abooluganda lwa Daudi Okelo batubuulidde nti okuttibwa kwe olw'eddiini kyaleetawo enkolagana wakati w'amadiini ag'enjawulo. Enzikiriza ez'enjawulo bwe baba babuulira boogera ku bulamu n'ebikolwa by'omujulizi Daudi Okelo. Reverend Father Joel Okumo nga yakulira ekiggwa ky'abajulizi e Paimol mu disitulikiti ya Agago atulaze ebifo Gildo Irwa ne Daudi Okelo we babafumitira amafumu. At the moment they came, Opia Kadamoy and Ibrahim Okidi, they came to kill them. They were living inside. Baali babeera mu nnyumba yaabwe wano wennyini. Baali basoma sappuli. Abaana baabatemyako nti bagenda kubatta bo ne baddamu nti nga batuttira ki. Gildo said, you're leaving me? I will continue teaching the religion. Gildo Irwa yabagamba nange munzite kubanga ffenna tusomesa ddiini. Kiteeberezebwa nti abajulizi bano baali baana bato era bwe baawulira nti omusomesa eyali asindikiddwa okusomesa eddiini e Paimol yali afudde, abaana bano beewaayo nabo bafe nga basomesa eddiini. If they turn against you and say you are again sent by the white man and they kill you. Singa bagamba wasindikiddwa bazungu, Daudi n'abagamba nti watugamba nti bwe banzita ngenda butereevu mu ggulu. Ate otya ki? Jesus and Mary will protect us. Yesu ne Mariya bajja kutukuuma. Kigambibwa nti ensolo ez'omu nsiko bano tezasobola kubalya nga baakattibwa. These predators would come to the corpses of these two. Ensolo z'omu nsiko n'ebinyonyi byatuukanga ku mirambo gyabwe naye nga tebibalya. People began to say, these people are men of God. Omuntu wattibwa mu by'obuwanga bwa kyoli asuulibwa ku kiswa ekyafuluka era wano waazimbibwawo ekijjukizo kino. Abantu abajja wano basena ettaka lye bagamba nti libawonya endwadde. It's a blessing for them, it's a good omen for them to take it home. The remains of the two martyrs
eventually from year 1926 were taken to Kitgum. Reverend Father Okumu agamba nti abajulizi bano ne bwe baali tebannaba kulangirirwa ku kkula lino, abantu mu bitundu bya Kyoli baakumulukukanga ne bajja mu kifo kino kati ekyakasibwako Wipolo. In heaven in Acholi is translated with Wipolo. So from that time this place became known as Wipolo. Mu myaka 5 Father Okumu gy'amaze ng'addukanya ekifo kino akifudde kyettutumu okwenkanankana nga Namugongo era 10 z'abantu buli nnaku z'omwezi 2 omwezi ogw'ekkumi abantu balamaga mu kifo kino. I would say even many bishops did not know. Abasumba bangi baali tebabamanyi. Here in Paimol, in this area, I tell you, they were known and people were talking about them. Ebisigalira by'abajulizi Daudi Okelo ne Gildo Irwa ebyali byaziikibwa mu mabbali g'Eklezia Ekitugumo kigambibwa nti okubiziikula waliwo ebyamagero ebyeyoleka. The tomb which was in Kitgum Mission and found this tin with the bones. Yeah, you see this hole? This is where the sururu went. I don't know how they call sururu in English, but it went when they struck down, it just touched the tin and everyone had boom, and the ululation was just too much in the church. And that was one of the first miracles that those of Gildo Irwa and Daudi Okelo performed. Reverend Father Matthew Okon Lago atuse n'okutugamba nti yasimatuka bbomo kubanga yatambula n'obutundutundu bw'amagumba ag'abajulizi bano agamuwebwa Ssaabasumba Odama. And what surprised us, when we saw the boy flagging us down, we stopped after running over the... Bwe twalaba omwana ng'atuyimiriza yatugamba mulinnye ku bbomu naye teyatulika. Back there, you ran over it. We went to check and it was true. And the UPDF soldiers came 20 minutes later. We waited there and they told us that they have no explanation why these mines didn't hit us. Agamu ku magumba ag'abajulizi bano Daudi Okelo ne Gildo Irwa gakumibwa mu maka ga Ssaabasumba John Paulo Odama ku Lutikko Eggulu. The small one is of Gildo, and then the big one is the one of Daudi Okelo. Ssaabasumba Odama agamba nti waliwo okunoonyereza okugenda maaso ku bajulizi bano bwe kinaazuulibwa nti bakola ebyamagero omuli n'okuwonya endwadde Paapa wa kubalangirira mu lubu lw'abatukirivu. The process is on. And we're asking people to pray for having favors through these people. Enteekateeka z'okubalangirira ng'abatuukirivu zigenda mu maaso era tusaba mugende mu maaso nga mubasabira. The church is waiting for one miracle. So Wabulayo ekyamagero kimu kyokka balangirirwe. Especially when we have sick people who are terminally ill and doctors have proven that they cannot be recovered through medications. Nga Kizito omuto wali omuwoleza w'abaana abato n'abavubuka abajulizi Gildo Irwa ne Daudi Okelo Eklezia yasalawo babeere abawolereza b'abaana n'abavubuka. Jingo Francis, NTV.